Olwaleero abalala omubadde Dr. Abedi Bwanika, Joseph Mabirizi ne Jackson Ntwatwa nabo bagenze ku kakiiko ne bajjayo empapula. Dr. Bwanika ng'ono aludde ng'agezaako okuvuganya ategeezezza nti alina obumanyirivu mu mbeera z'abantu mu Uganda era nga ye muntu omutuufu ku mulimu guno. Bwanika nga bulijjo ayogeza maanyi ono asuubizza okukola ku nsonga z'omuntu wa bulijjo omuli okutereeza omulimi, obulunzi n'ebyenfuna. Yatunda kye bayita Namulonge Farm acres 9 n'eriguza Sudiru, kampani ya Sudiru. Kopi z'ebyapa zaabwe nzirina n'amabaluwa President Museveni na buli kintu yonna kibadde bawandiika. Tugenda mu mbuga za okukakasa mu kooti okukakasa nti ettaka ly'abalimi bwe babadde bajja muwogo, bwe bajja lumonde n'endokwa n'ensigo ez'embala likomawo mu mikono gy'abalimi. Wabula ono agaanye okwegatta ku mukago gwa TDA n'ategeeza nti bannamukago bano baludde nga bamuboola mu nteekateeka zaabwe zonna. Nze ndi serious candidate, sirinda bulinzi nti omukago ngujoyiningira ku makubo. Kakati bwe bataatuyita ne tusalawo tukole ekyaffe ekisobola otutuusa ku bigendererwa byaffe eby'okufuga Uganda. Abalala abajjayo empapula batunnyonnyodde ebiruubirirwa byabwe na biki bye bagenda okukolera abantu. Kulaba nga nzijjayo empapula ez'okwewandiisa ku bwa President. Oluvannyuma lw'okutuula ne neekennenya ne ntunuulira nga tewali muntu yenna asaanidde kutwala bwa President bwa Uganda mu maaso okuggyako nze Elton Joseph Mabirizi. Bamaze okukola verification era ne form nenzifuna. Lwansonga nti kyali muvubuka w'emyaka 35 naye nga tulaba eggwanga Uganda eneetera okugwa. Bano balina okukomyawo empapula zino mu bbanga eritali ggere n'obukakafu nti basasudde ensimbi eziwera obukadde 8 mu bbanka. Zino z'ensimbi ez'abasalirwa.